gavumenti ereese ennongoosereza mu tteeka ly'amafuta era n'egamba eryagala mu bwangu nnyo twakatandika okulikola wiiki eno naga lyagala mu bwangu nnyo kubanga balina ekitalinda ekiteekwa okuyita mu mwezi gwa January era Pulezidenti Museveni n'ateeka ne tweet omanyi bw'akyamuka ateekayo n'agamba nti ekizibu ky'amafuta kibadde kinene nnyo lw'okwatulira ba middlemen bangi twagala kubajjawo kati ebbiiro eyo gye baleese yafulumiza ekiwandiiko ku mpewo ze ku mukutu gwe gwa social media naga nti ekizibu ky'amafuta kiri nti bakayungirizi bangi makati ayagala kubajjawo waliwo ekitongole kya gavumenti ekyakwasibwa ensonga z'amafuta mu tteeka lye twakola nga kigenderera amafuta gali agasimibwa mu ttaka bwe tugasima Uganda okusobola okufunamu ekitongole kya gavumenti ekyo kikoleka business end ku mafuta ag'omu ttaka kati gavumenti yasazeewo nereeta ennongoosereza nti ekitongole ekyo UNOC kiweebwa enkizo kyo kyokka okubanga kyekisuubula amafuta okugajja ebweru kigaleete wano e Uganda kyo kyokka mwabasigadde mugule ku kyo era nga Pulezidenti aga nti kijja kuyambako okugyamu ababadde mu makkati awo abaleetera emiwendo okubaaluuka babulooka era ffe ne twabuuza Nankabirwa ebibuuzo n'atukalaga nti kampita atonijje nogomba mu bibuuza nti nika kino kakikootana n'amateeka agaliwo temukole monopole twakola juice teeka Competitions Act waliwo nerya East Africa temukole kugalirayo balala ne tutukoga nti tujjemu mu tteeka lino akagambo all akateeka ligamba nti kino ekitongole kikinaleeta all petroleum products tewali mulala kakati etteeka bwerabika bwekyo nenyuma bwolira bakungulu ng'ekitongole kya gavumenti kireete kijjemu abalala okufuna kunyigiriza abantu ne wabaawo enkizo y'ensimbi ezikoleddwa gavumenti enazifuna kakati sigenda kukola arguments zange naye kankuwe facts nga bwe ziri okusinkana Nankabirwa n'atubuulira ebyamusimatusi era ne bakootana ne Attorney General n'agamba ebyo nze sibimanyi zinawandiisa etteeka lino sibimanyi kubanga mu tteeka kyengenda okugamba tekiriimu nti bwe twogerera bamaze dde okukola endagaano egamba nti UNOC okufuna amafuta ago ate yegenda gasuubula ku kitongole bakiyita Vitol era Attorney General nakkiriza nti endagaano nagikoze n'okusayiningibwa yakoze eki kwawedde naye ng'etteeka erigenda okuleeta endagaano eyo mu nkola terinabakola ki kubaawo kati ekibuzo ne tugamba nti monopole tugiwa gwe kitongole kya gavumenti oba tugiwa UNOC kubanga gavumenti wandiisaga nti Vitol kakati mu Vitol egenda egula amafuta ogajja ebuwarabu oba gye neebeyagadde egateeke Kenya kati gavumenti ya Uganda egajja Kenya egatuuse wano kati mwe abalina bukampani obulala mwena mugule ku gavumenti ya Uganda ng'era temukkirizibwa kugagula walala kakati tugenza okwetooloola nga Vitol eyogerwako ye Shell kanyogere mu ngeri ya bulijjo abantu kubanga Shell yagulwa ekitongole bakiyita Vivo yeriwo niruga nti Shell eno tugimanyi nti eseera amafuta gayo gabeera ga waggulu ne kampani ne Kenya gye tugula amafuta baagima okubanga yeesuubula amafuta okugaleeta kubanga eseera ate lwaki gye muwadde kakati minisita Attorney General ne yeegaala naga nti Vitol gwe tuwadde mwawofu Vitol talina kakwate na Shell ndala na kampuni ndala y'amafuta kakati kusa kigambo kampuni endala medi ki Uganda kinyuma olwaliro tusisinkanya abasajja abazze ne bagamba nti bo bakiikiridde association yasuubula amafuta gonna mu Uganda nti era olukiiko lwa association of abasuubula amafuta mu Uganda lwatudde olunaku lwa jjo ne basalawo ne bagamba nti kigenda kubakolera okusuubulanga amafuta gano nga gavumenti bweteeseza tugenza okubabuuza ebibuuzo sekinnoomu ng'omu ku byo manager wa Vivo omulala director omulala mukozi wa Vivo n'abakozi ba Vivo kanjiyita Shell omulala kitegeere abakozi ba Vivo beetuumye ne bagamba nti bo baatudde mu lukiiko n'abalala bonna abasuubula amafuta bakkaanya nti Vitol egakole ki ne beyita baani abakozi ba Vivo ne beyita abasuubuzi b'amafuta naye nga bavudde mu kampuni emu ne beyita abasuubuzi b'amafuta mu Uganda ne tubaga nti bamwatudde
mugende mutuwe minutes mutolego obufuutu obufundi mwatudde naga nti minutes zakufuluma kubanga twatudde lunaku lwaggulu tinaye muzirina nti tuzirina nti ntaipinge oba ziri mu mukono mukyapa tituzina ziri mu mukono mukyapa nti mwatudde nti nga tubawo omusirikale waffe wuuyo abawerekere mugende muleete minutes abasajja bakomyewo nga tebalina minutes netubagoba mu lukiiko lwaffe mugende era netugamba tugenda olwo bazze kuwagira kiri tugenda kukiwa nti tetubawuliriza kati media ebibuuzo etuwadde twebuuza byebino lwaki ojjawo bannayuganda si bannayuganda companies kubanga bannayuganda argument ya agenedi nti mu uganda teri alina nkizo osobola kweta mafuta ago era kyekituufu teri alina busobozi osobola kujja mafuta ago baba taliiyo lwaki ojjawo companies endala zonna ezandigalese Kenya yakyusiza enkola yaayo enkola ya Kenya ebadde nti efunayo kampani nnya zigenda zisubula amafuta go zigaleete wano abantu bagula okwo zigaleete Kenya bugula kati eyo Vitol esabye emirundi gyonna kati Kenya yo kyeyakoze kiki anti nindako kiki ekibaddewo eyo Vitol esabye emirundi gyonna enanga Kenya tegiwa era nagibabuuzizza mugambe nti muli balungi nnyo lwaki Kenya ebamye business kati gavumenti ya Kenya yakyusizzaamu tina mu kifo ky'okuwa bano abaana bagende basuubule ffe gavumenti ya Kenya katugende tutegeeragane tugende mu Buwarabu tuteese ne kampani z'ebuwarabu tukaanye buli kimu kati mwe balina ebimotoka byamwe shipu mukole gwakuzirita gateekwa wano naye nga ffe tugakoze ekitugaleese kati yo gavumenti ewanega nti ffe tulonzayo ekitongole kimu kyokka kyekiba kireete wano amafuta obuzibu luwako ekyo obuzibu obusinga ddala tolina first of all monopoly gavumenti yamenya ye Museveni yagamba atageza kukkiriza omuntu okubeera ssekinoomu najja nanyigiriza abalala monopoly okubanga omuntu omu era bawadde n'ekyokuleberako nti Celtel obaye yakajja Uganda yaseera airtime medi nga bamukwata amasimu mugasobola abalanga tebagasobola ng'essimu nzibu nnyo twasasulangana mu ddoola okugeraageranya omuntu okitegeedi service fee ya buli mwezi ng'osasula omuntu wa bulijjo okukitegeera nti gavumenti nga network ekoma wandege eyagala kukola ekibanaganako bwe kityo nga mulina kampuni emu yereeta amafuta naye nga bwegaleeta ate egaguza kampuni ya gavumenti wano mweryoke bakole ki ebaguze ekivaamu nti ekisooka abantu manyigirizibwa temubako ddoboozi gamba nti onansedde ate kanguzeeko wano ekyokubiri ekikoza gavumenti endagaano n'omuntu omulala nga netteeka terinakolebwa kiki etteeka terinaba endagaano weeri ekyokusatu minisita agamba mu tteeka lye yakoze nankabirwa agamba twagala okusubulanga amafuta tugaleete wano abantu baleke kulemererwa naye n'ateekamu akawayiro nti in the event nga gavumenti eremedde ogasubulanga ejja kufunangayo anaagagireetera ku lwayo kati yatugambye mu lukiiko lwaffe tetutwagala naye obusobozi tetukola ki tetubulina tetulina tetulina wetugattakolamu ebyo kyetuvudde tufuna Vitol kitegeeza nti agenda kutambulira mu kawayiro kagambye nti in the event in fact migambo ekiga nti in the unlikely event kati namubuuziza nti otandikidde mu unlikely kubanga gabalemye okuleeta nga baleeta etteeka balireeta naye tebagasobola nibaga nti nga bwe tutasobola katuteekewo omuntu mulala gatuleetere ne tubuuza mukikoleraani twawunza tuga nti ono si piniti mulala nekyereka alaiku piniti omulala atambulidde mu ngeri y'amafuta naddala nga pulezidenti agambye nti ye yagenda ajjeyo omutwe mu bwangu nnyo nti nkireese ate nebagambye bakyagala mu bwangu batuwadde wiiki egi nga komiti tutuule tukiyite mu bwangu tuleete ripooti bagiyise endagaano gye bakoze nga netunaba kubakkiriza ereka okubeera ng'ebakwata gwe oli looya lumu ekyo kitegeeza ki endagaano manyi omubaka bw'abadde ayogera nze mbadde ndi mu byewunyo byerere nakutya batukulembera omanyi tulina economy bagitalize fe economy buli muntu asobola okukola business nga bwayagadde era constitution ya Uganda tekkiriza monopoly it's constitutional nti tewabengawo muntu oba omusuubuzi ateekawo obusuubuzi bwonna nga yekka oyo yakikola abantu abalala nga obagobyemu akati bwe bateekawo etteeka babanga abagamba nti bano bokka be bajjanga okukkirizibwa okuleeta amafuta ne banaagaleeteranga ku bbeeyi eri prohibitive eremesa okuba nti ogula oleese bulungi ekyokulabirako ekya Celtel bagiyitanga Celtel
akati nga wetwagulanga ne service fee oba airtime ng'ogenda wali awali kaboozi ne bwakugwerako wa mu nsi yonna nga oyina okugenda kubanga be balina monopoly. Kakati nze nyina ati kirala kyentunuulidde mpozi kankuyongereko kano ogenda nti Attorney General yeegaanye ti kampani ezo tezirina kakwate mu kusinkana abali betugambye betugobye ate bo bakkiriza nti balina share muli ate bagasuubule bagajeeri ate bagatuusa wano bagende ku pampu be balina bupampu buno butambula obwa share ate bagasuubula ogaleeta mu ggwanga. kwegamba kiba kitegeeza nti kampuni ezigenda okugobwa mu kusuubula amafuta mpitirivu obungi kubanga kati kampuni bw'oyita ku makubo olaba kampani ez'enjawulo nga bonna basuubuzi b'amafuta. Ekizibu kyakyo nna kyensinza okutya nti olina gasuubula ku bali bokka watya nga olaba nti tokola bizinesi tosobola kugenda kugasuubula walala. Ekyokubiri kwe kukola endagaano nga tewali tteeka muokolera ndagaano eyo nakyo kyabulabe nnyo. Naye Attorney General kino si kyasoose. Bannange bano twali nabo mu Parliament ku bigambo bya penalty era ye yali yakola dde endagaano. Ensi yonna n'ekyamuka lwakukola kintu kyekimu ate kyazzeemu okukola. Kakati bwe kiba nti wafuniseeyo n'abalina shares muno kati nze nyina ate kyennengedde mulimu abanene muno abali mu gavumenti abaagala okuba nti be basuubula amafuta. Ekintu ky'okutugambanga nti Uganda terina ssente nakyo nkikooyi. Essente weeziri abazikozesa obubi kikizibu kubanga abantu bawana emisolo bagiwa naye enkozesa ya ssente yemalawo ssente. Kati medi nga tuzze ku UNOC Vito waliwo n'endala gy'oyogedde abagiyitaanye amannya Vivo. Bw'onootunuulira Vivo ne Vito ojja kusanga nti emu eyina share mu ndala. Nawoza wano omusango babayitanga Microcare Uganda wabawo 2 mirundi 6 nga buli lwe tugenda mu kooti bagamba sibeko nga beba Microcare Uganda, Microcare Uganda, Microcare Limited Uganda. Kakati nga abamu babeera ne shares mweno nabano nababeera ne shares muno netufuna ekizibu. Bwe ntunuulira kino ekiri wano ojja kusanga aba Vito balina shares mu Vivo, ojja kusanga aba Vivo ate mudda be bajja okuba ne shares mu UNOC bwe baliyita public shares. Kankongereka UNOC Uganda ba directors bayo bawufu kuba registeringze UNOC in Kenya. Ndowooza okitegedde. Egenda okusuubula amafuta. Ndowooza okitegedde nti wano lino kalinda ogambye kya Aisha the directors ba UNOC registration one in Uganda bawufu kuba directors ba UNOC kubanga bogenda okukola business e Kenya you have to register. Aba registeringa UNOC Uganda National Oil Company e Uganda but directors sibe bamu kuba directors aba registerinze e Kenya. naye ate kampuni They are two separate entities. kampuni eri eyaregisterinze Kenya nayo bagiyita UNOC. Neeno wano mu Uganda nayo bagiyita UNOC. Ekyenjawulo nti ba directors banjawulo. Kakati Uganda awo webonaabonera nti Uganda tugenda creatingawo class y'abantu nga beba owninga buli kimu mu Uganda. Kakati n'amafuta ago omanyi President Museveni yagenda n'ayogera ebintu abantu ne batabiwulira yagamba dde amafuta gange. Eki kigambo kyali kinene nnyo naye ndoza tebakigobera. Kati tulina okubikkula tukiyita lifting the veil. Tunoonye beibani bano nabano bennyini abazze bano oyinza n'okusanga nabo balina akalandira akaveeno balyoke batuukaawo mu komiti. Twayita nali mu komiti nga tuyita penalty ajja atunyonyola ebyemmwanyiza. Penalty did not appear era ne batugaa nti yagenze kulaba President Museveni. Kati bano mwabasabye minutes nga tebazirina n'endagaano tebajja gibawa. Ojja genda okunoonya lwaki amaanyi ago bagafuna. President Museveni kyeyavudde ateekako tweet eri okubalaga nti mugende mpola bw'onaagenda ennyo wano wendi ndi wano. N'olwekyo kino nakyo tukitunuulire nga bwe twatunuulira penalty n'emmwanyi. Bwe tunaakitunuulira nga tukitunuulira mpola mpola bajja kutubbako amafuta ate bagende ojja nakusanga kuba amafuta gaffe gagenda Tanga gana gave Uganda gagenda kubeera process Tanga. Kati ojja kusanga ate UNOC eya Uganda egenze Tanga egula amafuta ga Uganda ate ekomyewo egaguze banna Uganda. Ekyo nakyo omuntu alina okukitunulako. So
okoze bulungi honorable okuleeta eno ensonga wano kubanga teyina mafuta teyina muntu gwetakwatako kanzijira bali abakulu bawulire njagala okwebaza Kabanda honorable Lumu engeri gyatusengesemu ensonga eno naye nga ekikulu kiri nti buuza byebizibwa biringa bibiri bisatu ekigendererwa kyeki okuleeta enteekateeka ezo bakugamba nti baagala olabe tubakendeza ku bbeeyi y'amafuta kubanga bwetukikola amafuta kintu kikulu nnyo ku ikonomi ebyenfuna by'eggwanga amafuta bwegabanga tegali affordable kisitaza ikonomi yonna nolaba nti byokola byonna tebivuddeyo bulungi naye nga nze nga businessman nkola business nga lusenga nga mentalist balivuddeyo ne program ennungi baisa Kabanda kyatavudde nakyo bulungi Kabanda kyatawuli tulina kyetuyita procurement process na act gyetuyita PPDA bano babasosinze batya kyabadde competitive mwatuse mutya kulevere ekyo kintu kikulu nnyo naye nga nekirala njagala okutegeeza abaawulizange eggwanga amawanga gonna gakulakulanye kyebakola ekintu kimu bazanyira mu imports byetukula ebweru nebyetu exportinga bwetubanga byetuimportinga bingi nnyo kitegeeza nti jakubanga tulimuzoyoyo ekonomi ya fabrist tebalansinga bulungi kati kyoba olaba wano mbadde ndamusa ku bantu bagambye nti babeera enkola nonya amagezi agakola exportnagaseaimports byetukola ekyo tujakubanga tetuyamba balansinga bye economics naye nga wano kyemweralikira njagala kuwa ekikolo n'eddagala constitution oba ogirabye ena avenues nyingi nnyo era ne bannange bajja kukkiriza oba otunudde mu article 21 akabayiro kokuna katugamba nothing in this article shall prevent parliament enacting laws that are necessary SOCA implementing policies and programs aimed at addressing social, economic, educational and other imbalance in society. Kati tukoseteeka ebyo era article 21 akabayirako okuna naye mutubana gwe tulina nti bano banobye nnyo tebakomayo waka nanyo banasanga ebintu ebyo kati nkomiti ngaaweeresa ekintu ekyo mujje mukireete olabe nalesi twogera wamu ekikwata ku mafuta twetaaga okutereza kubanga wabadde questions nyingi nnyo naye bino bisinzira oba implementing nga olina kituyita olina obukugu mu business manyi waliwo byetugenda ntugamba nti bya academic naye n'obukugu mu business nayo kintu kikulu nnyo ebintu biremu byetaaga kuanalyzinga bulungi tulabe at least kyetukola kirina effect ki kirina financial implications ki kirina transact y'omuntu naye nga kyemanye nti at least government yabadde yagala labe nti at least kubanga kigendwa ki kendeza ku mafuta kubanga okitegeera bulungi nti medi oba otambula olabira ddala nti petrol stations zimasulumiza nyingi nnyo jo nawulidde kasiita naye gamba nti ate ekyo gavumenti kyekoze okugamba nti ojja kuleeta ekitongole kya UNOCO kutandika mu January kimenya amateeka lwaki kubanga abantu abamu balina contracts already kati abo nababanga basimbye ekkuuli bagamba nti tubajja kukkiriza nkola eyo so tukola analysis fenna bulungi tulabe nti ki ekyetaagisa kino gavumenti kyekola kirimu omulamwa kirina engeri kinakendeza ku mafuta ennendo zaago kyabadde ekibuuzo kyange kino kinakendeza ku mafuta muli mu palamenti musirisa busirisi komiti eno olajjataisa tuyambye mwakoze endagaano temunakola tteeka eyitawa era bameka babidize kigambye ekya PPD act eri engeri gyesengeka ebintu bino byonna so bwekiraba nga kikyekyo then no provision yesomebwa no constitution ejja kubanga ekola bulungi 21 akawayirako okuna katuyambe tulabe at least tereza ebintu bino kubanga olusi balese bills nyingi nalaba nti agireeta olusi takoze SWOT analysis bulungi so ekintu kyaffe era tujja kubanga tukitereza nyize ntera okugamba nti at least waliwo all is not lost tufiiribwa kyonna tukyalinawo omwaganya tulaba at least tudda mu discussions bwetukola ekyo tutereza kubanga ebibuuzo badde bingi si mafuta gokka tubadde n'ekibuuzo ku masanyalaze luli nga tukyali fenna mu house ngaisa tebananoba bano waliwo ensonga ekibuuzo amasanyalaze bakigali gagula ogwanana nebatuwa assurance nti abo banazimba wano ja kutereza bulungi naye ngaomu wagamba nti wali nga
tebagasedde nnyo so ebintu bino byonna tutunulira mu olufeeya y'omuntu wa bulijjo nekulaba nti ebintu ebimu honorable bya katonda abantu batya beeraliikirivu beeyi amafuta gati tegalinnya tegalabika tugenda mu nnaku nkulu bana banafalina ennaku nkulu balumu kiki anti kati omutawana wali mu gavumenti mu management bakugamba nti tosobola neriwa ate management bakugamba nti you cannot trade in what you cannot measure omutawana gwava dda notabeera na stake ownership kwegamba privatization kati wokwata ekintu nokirekera abantu bano nga kati gavumenti byalabye kiba kibi twetaaga okwesigalizaako ebintu ebimu wetunavamu ekyo byatuyamba okulaba nti alisi tambula bulungi so kyenjagala alisi nga komiti bwerabye ebintu bino bagambye nti omutawana obubadde muyunuko yaze nga tebalina ndagaano tebalina minatisi tukoze tutyo okutereza kubanga nze kyendaba kyalibaddemu competition kikyalivudde nti oba bakikukusa bakireete nga tikiriko ki competition bameka babidinze procedure yabadde etya guidelines ziri zitya bwetukola ekintu ekyo tulaba nti alisi kijja kuba nga tutereza ate ideas kyendala zitwongeramu olaba nti alisi tutereza ekintu kyo ate tetupapye nnyo otugamba nti by January okubanga kati medio n'abawulizi ojja kukkiriza kino nga kiri ku speed nnyo ennaku twayise emyezi 6 speed waliwo ekitongole olaba petrostation bagita Starbex sagala kuwala petrostation z'abantu njagala okulaga ezo zireke ennaku ezali nnyingi nnyo zireke tozoogera ku petrostation zireke ekireke ekyo so kyenjagala tulabe that list tulina avenues amakampuni mugaleke amakampuni gavuyo gonna na bino wetugambye that list twagala tulabe that list tukyusa mu kubanga ziri kampani zibadde wajjeko zibadde tezikola bulungi enkola nga tevaayo bulungi eno gye baleese bameka bavuganyiza procedure eri etya era tukifunamu tutya ng'Abannayuganda amafuta gakendera gatya nze njagala tulage system etambudde etya naye kyenjagala okubiriza debating and anticipation debating and suspicion tujja kulaba nti tutambula bulungi obeeramu naye atleast bagamba nti neyazaalako naye akola ki awuubwa so nobanga wazaalako tosobola gamba nti aza ngenda kuzaala buzazi director atobeera sure so kati tutereza tutya omugambe ntigenda mu antinento otereze kwegamba onabanga onazaala genda omusawo jagenda ogamba ozaala baisiziriani ojja kuzaala buzazi direct kale ebintu ebyo byonna byonna byetwagala tunagenda list byogerako kubanga ensonga eyo nkulu nnyo tekwata ku NUP tekwata ku FDC tekwata ku NRM y'abantu bonna era tukwate ng'abooluganda nga wetukoze ezimu zonna ezisingako kiveeyo bulungi naye nandibadde nange mukomiti era nandibadde nga mbuuza nti kino ate mukikoze mutya lwaki totereza wano simubuuza naye kibuuzo kyenjagala okwanukula kiyambe Honorable Semujuna yayongereza kyemajja okubuuza ye CEO wa Unoko yabaddeyo yagambye ekinabbanja teyanyize wadde ekigambo ekimu ensonga yazirekedde nankabirwa n'ekiwanuka yabaddewo teyanyize wadde ekigambo n'akakiiko kaffe kasazeewo kagenda kuddamu kamwete yekka nono kamunnyonnyola ekyabuuza nange mumpita nawe tukuyite nga nabbanja aze omukulu CEO ankoze bulungi honorable ekintu kiwunya nnyo naye aganye okuassociatinga nakyo era akize ebbali akirinza eri naye ekibuuzo kyenyagala okuddamu kyebuuzizza nti yo procurement process bagikubira era na komiti yabibuuzizza abaabiri nga bali bameka wali mu kakiiko bwabuuziza bazzemu batya ekyebuuzo ze nakibuuza mwennyini abazzemu batya naye ssebo procurement process kebeere ekenya nga tenakyusa ebadde okola open bidding wano tulina neteeka erikwata ku procurement yo mwagikola mutya wekitiibwa Kiwanuka Kiryowa kati oli argument bajja okwongereza wekitiibwa Kiwanuka Kiryowa n'atugamba that is about procurement eno si procurement investment agamba investment bakunoonya jangu oteeke wano sente si procurement basoba biddinga kati Vitolo tazze wano kukola is not going to procure aze ku investing and twebuuza eyakuze mu oli wa mateeka kutokamanyi this is not procurement it's investment netwebuuza nti Vitolo agenda ku investing agenda kweta amafuta wano tugagule tumusasule Uganda efuuse kayungirizi kakati Vitolo kikya investinze naye atugambye siba kibuuzo kyo omukulu yagambye
Genocide procurement and investment. Investment. You can also read between. Okay. Honorable Samuju, akazindalo kako. Naye bano baisha kabanda balumu bekakasine bafuluma. Zeni kwa jemu yokufuluma bana genda kudda ngeteka lise. Simina ofuluma. Obere mbafuluma. Kati muna genda okudda ngete gamba mpuga. Nti akulize bane babelewo temufuluma. Mugamba akulira. Mpuga akulira. Mugambe. Samuju. Okusoka nja kutandikira ku mabegako. Nakugumiza wano ekintu kyenzizeemu emirimu n'emirundi. Mwami Museveni ng'afuluma ku kisaawe Entebbe ng'abagenzi omusuubira mulimu abagenzi General James Kazini Bunanuche mulimu Kano Taban Geoffrey Kyabende akaliwo Kanemeya James Kashaka kizeemu ebintu n'ebintu kankidemu kijja kunyamba okutuuka ku kino n'abagamba mmwe muli Kampala mulimu kukwana abakazi mu Lwala Siriimu revolution egenda kusandawo revolution kitegeeza Museveni kutukulembera n'abagamba mu bumpimpi mugende mukole ebintu bisatu okusobola okutaasa revolution kibyogere n'emmindi ekisooka mugende ewaffe muleete abaana bamaze senior 6 bayingire amagye basobole okuba nga be bakamanda b'amagye. Ekyokubiri tulina okunoonya ssente awo bawogana mu kibuga bawagula awoonyi balukyamuzi kane gatteko n'akwadde byali biri Basemujju ekibatawanya ssente bwe tunafuna ssente revolution tegenda kusaanawo. Ekyokusatu kyali kyakunoonya mawanga agayina amaanyi olw'okukolagana nago n'amenya South Africa, Bungereza n'Amerika ne Tanzania. Kati bino biyingira bulungi mu nteekateeka ya Museveni y'okutufuga ey'okunoonya ssente. Yabagamba nti mugende munoonye abaana amaze senior 6 abaana bafeeka babeere nga bebaduumira amagye ebibinja ebyenjawulo ekya ssente mukindekere. Era emabegako ojjukira Museveni kyofugulwange nti Katonda ali mu gavumenti badde muzi wa gavumenti yawa ebibiina by'abakozi nga gavumenti yagirimu byakatonda bwenaali bawagizi mende ekizibu kyemuleeta abawagizi bane mugaba bali mu gavumenti. Nze nagamba nawagira express ne South Africa ko member sagola kaadi katono obya Katonda muwagizi wa gavumenti kyovudde agenti nekye bagambye ekyo kino bakikolewa naye abuuza bubuuza uno muwagizi Museveni police analyst mukyendaawo awo nga tuyingira 2000 n'ateekawo kampani gye bayita ngeya danzi yalimu mugenzi Kateegaya, mugenzi John Nagenda n'abalala bakole ssente era ne bayingizamu n'ebintu nga tebasasudde emisolo. Wetwamanyira nga URA batutte mu kooti ega nti eno kampani ye tegitegedde nti ewabidde mukulu mu kooti bagenda okutukayo nga babuuzanga nga nti kampuni ya NRM pulezidenti yagiteekawo nga tebakyadda babega tumaze okutegeera. Kakati olwaleero Museveni yeetaaga ssente zaateetaagangako bukyangajja mu Uganda kubanga abantu bongedde okumukyawa zaakumirako banga abawagizi be nezayitamu okupangisa obuwagizi. Kati ebintu bibiri bikulu byeyalanya abawagizi babitegeere. Museveni yeetaaga abantu abali ebweru obutamuteeka ku pressure kuva mu buyenzi kuviira ddala ku balinda chok ba Claire Short ababanga baminisita Bungereza omu baali bamuwadde seminti ate no babaweera wamu tulowooza nti yekka ne Kenya nawa nga seminti wano woneeneena wano mu East Africa amukontrolinga yali minisita bw'omuggyako ettapu nga baga tugenda kuwagira bakuvuganya ogende. Kati Museveni kwe kuleeta bapineti namugago ofuniddewa kankuwere mu ddwaliro ekyo abantu bagamba namugago agenda okola eddwaliro eryo eddwaliro twali tutekwatesasulira miliyoni eza dola za trillion shilling buli budget nga tugenda kuwa pineti biliyoni ezisukka ebibiri.
kyembadde nnyonnyola Museveni obwetaavu bwa ssente okupangisa obuwagizi wano abulina n'abamukumira mu bukulembeze abali ebweru alina obbawa empeera yaabwe kwe kulaba nga peneti yali yamusimbula eddwaliro kutandika okusasula ne batugaa ligenda kuggwa emyaka gyali ebiri nakati tetulirengera eddwaliro ate nga bagali akayina nene bweyimirira ku geti tulirengera naye sente zitwatandika okusasula minisitule y'ebyobulamu buli bajeti ereeta bilioni 24 kakati bano ba Vito boyogerako niwo olaba nga endagaano eteekebwako omukono ng'etteeka mweteekwa okuteekebwako omukono terinayisibwa ekyo bano abakuumira Museveni mu buyinza bateeka okukola bizinensi wano kakati ne bwakutulugunya wano olwowana yali oyogedde ku peneti nezijukira bano peneti bagenda okusisinkana ekyankwanzi yavuma bano ebigambo era kyate abamanga afuna egataba nga tubavunga bano yabavumira ddala abenale naye n'olwaleero abayingi betugobye ababadde mu komiti yaffe nga bakoze ebitaliiyo ne tubagoba sebo bwafulumya agabye ne bemunakola mutya ijja kuyita so kati kyekizibu ekigwanga kyeyolekedde nti Museveni yanoonya ssente okupangisa obuwagizi naye abeebweru abamukumira mu buyinza alina okubawa empeera kyova olaba nze neewuunyiza etteeko lirese mu palamenti etandika butandisi nzikula Museveni afulumiza ekiwandiiko n'avuma monita n'annyonnyola era nga bw'oba toli mwegendereza oyinza okulowooza nti kampani eno eya UNOP eyateekebwawo kubanga nze nali mu palamenti ey'omwenda nga tukola amateeka agafuga ebyamafuta akawaayiro akasinga n'amamwenda okubeerako nnyo kalumanywera nga ffe palamenti tugamba nti amafuta ga Uganda galina kutundibwa kampuni eno UNOC nga tugamba yerimu abakugu Museveni ng'agamba no walina kubeerawo minisita era yatuuka n'okuyita ababaka b'NRM mu meeting bwe batuukayo n'abateerawo akalulu akaali akekimpatiira teyabagamba kukuba kalulu ku kawaayiro akaali kenkayana yabagamba nti those for Museveni put your hands up those for Sekikubo kuba Sekikubo Tinkasemere Katuntu n'abalala baali bakulembedde okunyonnyola ebyamafuta mu palamenti kakati abawanika emikono those for Sekikubo kwaliko omugenzi Serina Nebanda kwaliko Sekikubo yennyini Tinkasemere kati Museveni bwe bamala n'agamba nti those for Sekikubo you will see what will happen to you abawagira nti abawagira eyo Sekikubo ebigamba nti kampani eno yebe ekolanga endagaano ku lwa Uganda ebyo byenjogera byaliwo ku lwakuna enkeera ku lwokutaano Nebanda n'afa kyovola okufa Nebanda kwafuka kuzibu nga Museveni agambye those for Sekikubo put your hands up naga ekinabatukako mujja kukiraba enkeera Nebanda afa kyetuva tugamba nti katugenda South Africa kumunya kise Nebanda abakwata sample kuzitwala Entebbe Museveni n'abakwata naga abadde babye obunyama naye nga babujje mulago butwala South Africa kumunya kise Nebanda kakati ekyo mbireese kulaga nti Museveni abawagizi be okyali ku mulamwa omulamwa gwoliko National Oil Company Abdul agamba nti ayise walanyo naye wayite walaga National Oil Company muteeka twali tuteekamu akawaayiro akagamba nti yebeetundanga amafuta ga Uganda kubanga irimu abakugu nga Museveni agamba nti nedda minisita yalina okuteekangako omukono kati olwaleero Museveni agamba nti National Oil Company ennungi egende tugulire n'amafuta ebweru kakati kyemugamba nti omuntu ne bwoba totegeera kimala oba olaba nga wano waliwo obufere kugambye yatuuka n'okuyita abantu ng'agamba National Oil nga kitumugamba nti omuntu yetunga National Oil Company bwe tusima amafuta ntandika okutunda ebweru wa Uganda eno kampani yetutaddewo mu tteeka egyo gatundanga yerina okusayininga endagaano yerina okugenda mu nteeseganya Museveni agamba nti nedda era awo twateekawo minisita abenRM nga batusinga obungi minisita n'ayitawo kati olwaleero Museveni agamba nti eno kampani nnungi nnyo etugulirenga n'amafuta ebweru kakati kyenalese n'akutegeera kye nebaza ba Aisha bali mu komiti nze yagambye Museveni mu kiwandiiko kye
nti amafuta eno kampani egenda gajjanga mu bawalabu butereevu nga situmanyi nti eri emabega akweseeyo omuntu kati awo njagala kyeri kyenagambye bya Katonda akoze bulungi n'afuna peeni ebimu yetaaga n'obiwandika kyekiri kyenakugambye nti Museveni anoonya ssente kufuna bintu bibiri okupangisa obuwagizi mu Uganda naye ne bali ab'ebweru abateeka abakulembeze ba Africa ku pressure alina okubawa ng'empera banemugira mundese nkyali muwulize bajjanga nga ndi katwagala mafuta oludde mu buyinza wano olinganga Mugabe olinganga Togo olinga wa Cameroon amafuta mutwale nange natulugunyiza eno kati yeteeka lino mundeeta gye lireeteddwamu nze obwangu Museveni bwe yayanguyidde kafulumya ekiwandiiko ekiwolereza etteeka nga simanyi nti waliyo n'endagaano Honorable Olumwa akugambye bwe twali mu Parliament Bahati n'atuleetera ekiteeso motion ng'agamba nti Parliament ekizikuba buli lwogenda okwewola ssente mu Uganda Parliament eteeka okusaako omukono kati Bahati atuleetera ekiwandiiko agamba nti Pineti agenda kwewola ssente okuzimba eddwaliro naye ayagala gavumenti ebeemuwa kankwesa olulimi lwa bulijjo oyaga tumuwe garanti kite nga kyapa media agenda kwewola ssente naye nga gwowaddeyo ekyapa kyo yeewolereko kati Bahati n'atuga nti ono ffe tubwetaka kumuwa promissory note tugenda kumusasula bw'anaaba yeewoze naye nga ku mulundi guno Bahati n'agamba nti endagaano gye twakola ne Pineti eggwako mwezi gujja tulina okuyisa motion eno olwaleero obutasuka otherwise tugenda tukuba penalty kakati mulinde kyebagenda okutugamba buli kintu Museveni kyaleeta kyeyigira Uganda kugiteeka mu mbeera yakutya yabunkenke bwe mutayisa kino kyekibaawo mutayisa kino kyekibaawo kati bano abawagizi be abatasobola kumubuuza byakatonda bo bawanika buwanisi mikono nga bateeka emikono waggulu kati kyetwolekedde onabasomuju awuliza ayagala kumanya weford eri kyekiddako weford kati Parliament yeyinza okuyambako neefuuka hamp bana abekalakasa tujja kutuula tulabe ekirungi eri eggwanga boonale bompuuga zinabadde meeting naye nga tusinkana abaabuzaawo abantu ne batugamba ku lwokubiri bajja tuwa update naye bompuuga n'atugamba agenda kuyita aba opposition MPs ffenna tutuule tusalewo aleke kuba nga asalawo bwomu yakulembera bukulembezi nanga nja kubayita mwenna tusalirewo wamu so kyomubuuza ndi mpuuga atubuulire ababuulire okubeera ebweru twatula ne meeting tusalawo wamu tusigalayo teyali order ndi eteeka walebya wanze eteeka ndiyeteka mangu kirewo kibanuka mwangwe kusala kubanga fetuteesa si yateesa ati agenda kusindika abawagizi abakubi b'enduulu Abudu wuno agenda kujja Abudu ajja kubeerawo abakubi b'enduulu bwe banajja tugenda basalira amagezi kuba manyi ku lwokubiri anti mubeera ku lubalaza wabweru ku lwokubiri manyi tujja kuteesa kuba ne meeting esalawo tugende munda muli kuba ne waliwo eyafa yali Henry Chemba bwafa opposition yali mu Parliament mulimu ensonga kibanga bwobeera mukyalawo nga mwafunyemu obutakkaanya tozaga nti omusuta guyingidde mu kyevumo era buli omu asooka kunoonya akutta kanguleke mubojje embwa eno musooka kukwata musekuzo bwemumala okugoba ne mulyoka mutuza olutalo lwammwe byakatonda kiggale njagala okugamba bano bawe ekigambo kikiddako weforward nsomye wan article 21 ngamba twanabeerangawo obutakkaanya batulaba nti tujja kusitaaza ebyenfuna abantu munagendanga ne Mutesa so tuleete system zotulaba nti alesi wano waliwo ebituli tuzibeewo then kubanga kigendwa kiri kimu bwekiba nga intention yakukendeza amafuta peeyi kiveeyo bulungi agambye nti akibuuziza n'agamba nti ganakendera gatya kunateeka wano kubanga kiri ekintu kimu kikyamiddemu mu ntandikwa nekitwagala ekinatereza bintu biri byokka tubeera ne focus tekibeera political baleeta ebintu bino era tubikoze bingi nnyo batukolera wamu basemugi yakirese ba Aisha Kabanda yakirese kubanga kenjagala okugamba nti tubagamba nti amafuta baguza wanupa ebeeyi baguza abayanyala baguza FTC
Abaganda bana bakabateekibwa so tuveeyo n'entegeka ennungi bwekibanga tugamba nti vivo tajja kukola bulungi anaagenda okukola obulungi tugamira list procurement process egoberwe bulungi gamira list tuvaayo n'ekintu nzikiriza mbuuze nakabuuzo kana kanguza wabaddewo problem ki ereetesa kino wabaddewo problem y'amafuta era bwe munaamala okuteekawo kintu amafuta ganaka ate ekyo kyokka kitwagala ate ekibuuzo kole sort analysis bulungi ate bali takiddamu nemuyamba webanga bali gavumenti yatugambye banabadde batuwa amafuta abadealers babadde bangi egamba nolaba analysis onayagala afuneko katwagala break bureaucracy eyo tugikendeze so kati tugamba ki kati wano vivo webanga tekoze bulungi bani abalala betulaba bayinza okukola obulungi abalala baali bani abasaba omulimu yatunudde mupapula ezo gwoli mu kakiiko bani abalala mwesibye ku basajja abalala baali bani wabuuziza notamwate naye bwe twabadde mu kunobu bano bamanya batya bwe bamala okulanga etteeka buli alina interest alaga palamenti nti njagala okujja okuteesa kwekyo waliyo ekitongole kyazze mu palamenti nikiraga kino nti enkola esingako obulungi oba gavumenti eyagala kukendeeza miwendo ejjeffe tugitwale eri warabu mu bagasima bennyini yo eteesaganye nabo butereevu production sales bwemala okuteesaganya nabo ffe tulina ebyuma tulina okusobola okushipinga netugaba shipingira netugabatuusiza wano olwo be baani abo erinnya nina okukebera kulitegeera kati nga bagamba nti gavumenti abo kirowa yabagobyabo kirowa teyabayita kirowa yalina ababe yali ayagala kati bo nga bagamba nti gavumenti obanga terina sente sobola okufuna guarantee we can guarantee their fuel okumala emyezi nga 6 oba 8 baleete amafuta wano batunde ffe basasule ezo nazo options ziri open naye ezo tebayagadde kuzinoonya bali banoonya vitol kakati etteeka wetayitamu lumugwe w'amateeka palamenti bweteyisa bitafuuka tteeka kiyo kiddako wetayitamu okusooka mu byonna ekyakoleddwa kifu kubanga endagaano terina musingi kweyimiridde endagaano bagikola batya anti omusingi gwe lyetteeka lyogoberera nonga okusinziira ku kino nakino nakino katukole endagaano bweti kati eri mu bbanga awo kakati ekibuuzo ekinene mwe muli mu palamenti mwenna abana singa etteeka teriyite ng'ate endagaano yaggwa endagaano nfu anti nkubulire ku ndagaano nakati nfu looyo nanyonyola abantu etteeka bwe libeera nga teriyise era esigala nfu kubanga ekiva mu kifu tekiyinza kuba kiramu kiba kifu singa etteeka akigatteko kubanga owekitiibwa Kiwanuka Kireewa yatugambye twamubuuza nti okola otya endagaano ng'etteeka ereeta endagaano okubeerawo terinajja naga nti endagaano twagikoze on condition that biibyo nejja kumala efuuka etteeka kakati nemuga nti etteeka walikoze on condition tejja kubeera era endagaano manye endagaano mwagikoze on condition tugenda kuyisa etteeka era ne mugisayinenga nembuuza naye tulina endagaano oba tetulina nagembe tusigenda kukiddamu naye nga nagenda kunziramu nze kaneddemu katono looyo ajagenda kwatuddemu tinze contract law gwe nasoma tusinga mukola endagaano ng'endagaano erinayo akawaayiro akalala akakwakulizo tusinga kino kiba nemuga nti yeteba ndagaano n'asirika ekyo yaganya okukiddamu ebibuuzo bye wamubuuzizza wamutadde mu kkoona nga tasobola kuvaayo okusooka gavumenti eno etambuzibwa Museveni yekka n'abatono mu famire ye bya Katonda Katonda nga olumu bagenda bwebamala okukola ebintu kati Kiwanuka Kireewa newaga nti waayi kino kyemusayiniza nga tekikimenya etteeka nga mugende muliterebakimaze ne ku peneti bwe gwali ku peneti twasooka ntusome okuwabula kwa Solicitor General ng'aga nti gavumenti oku-issuinga promissory notes ng'eziwa promissory notes mu Luganda olwangu kwe kugamba nti oyo omuntu ngenda musasula amanja nja musasula
nti tekyetaagisa paalamenti kikubaganyako kubanga ate Aisha Honorable Aisha Kabange addanyola agambye nti ekitiibwa kitwa kyamukanya mugambi this is an investment anti kati not a procurement kiyinza okuba tikyetagisa tteeka nepineti kyekugamba wekyali Honorable Ssemujju solicitor general agamba kiriwo kiwanuka akugamba si kwewola nti ye agenda kujja kuzimba ddwaliro amalaali tukuze kati amanamuga nti kasita omuwandikira promissory note kuba kwewola ogenda mu paalamenti naye zonna nga ziri mu komiti